Ebula ennaku 12 zokka esigadde tutuke ku lunaku olw'okulonda. Kakati akabenje dekabusa lunaku olw'ejjo wakati w'Abaganda baffe aba NRM abakoonaganye okukakkananga emmotoka zivudde ku kkubo n'abantu obooli awo ab'enjawulo ne bagenda maaso n'okubeera nti bakosebwa. Ngenda kubeera mbikuwa babadde bagenda ku campaign z'omukulembeze waabwe Yoweri Kaguta Museveni. Embeera nga bwe yabadde ngenda kubanga ate njikuwa mu bujjuvu so nga ate ye speaker Anita Among ku mukolo gwe gumu abo abafunye akabenje gye babadde boolekera we yasinzidde n'ategeeza president ne bannamukono okosako bannakayunga nga bwe batakola nsobi kulonda NUP oba kulonda umbrella nti kekana abatanda ne batiikinga umbrella bagenda kuba batiikinze bisiyaga officially so n'olwekyo babeere beegendereza nnyo kwani gwe batiikinga tebakola ensobi ne bamala batiikinga umbrella kuba singa banakikola bakugenda maaso n'okuba nti basindise ebikolwa eby'okusiyaga mu ggwanga n'okubiteekamu amaanyi mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo. Era mu mbeera y'emu speaker Anita Among yavuddeyo n'abanga ayambalira Honorable Betty Nambooze mu kitundu ekyo eky'emukono. Embeera nga bwe yabadde tugenda kuba tugikuwa mu kaseera keekamu turn up nga bwe yatambudde eya NRM ekisaawe ekyakoze kitya bwe tukompeyalinga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP lwe yaliyo abantu be yafuna ne NRM abantu be yafunye. Ngenda kutwalamu n'olugendo lwa NRM bwe lwatambudde okutuuka mu kisaawe oba ku venue nkulage ne ku kkubo byabadde bitya namungi w'omuntu eyabadde abemberedde ku kkubo nga tiyagasi n'amasasi tewaliwo kinyooka mu district ey'emukono nga omukulu president w'eggwanga lino era jeno w'ekibiina kya NRM nga ayitawo agenda kakati bwe nvaako eyo ye akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama bamutadde mu katwe olunaku olw'eggulu era gamumyukidde mu kakiiko ak'abannaddiini mwe beegattira giyite Anti-Religious Council. Bano bamutadde ku nninga ku nsonga y'akalonde akakuume kabanji bwe bakabba okalwanirire. Kakati omukulu yasisinkanidde ddala butereevu Pastor Joseph Serwadda eyagamba nti wakuleeta akatebe atuule meters 2 wali. Kakati Simon Byabakama byasobodde okuddamu byonna mbikuleetedde mu bungi bamunyodde ekibuuzo bwatyo naye n'abagaayagaaya ansa okukakkananga n'akulira poliisi mu ggwanga Uganda IGP Abbas Byakagaba naye bamunyooleddemu ebibuuzo bwatyo naye n'abakwata n'abadyekadyeka ne ansa ze yabadde alowooza ku nsonga y'ab'ebyokwerinda poliisi obuvunaanyizibwa obugiweebwa ate negenda eyingiza amagye direct mu kalulu. Bingi bye yayanukudde era bye tugenda okubeera nga tutunuulira. Yagambye nti naawe atulaba n'oyo yabadde akutte kamera asobolera ddala okumuteeka mu force n'amugamba nkusaba onkuumire kalulu ako. Kakati ddyo eggwanga erya Nepal litwegasseko mu lutalo lwe tulimu olw'okuwenja obululu. Bannansi b'eggwanga erya Nepal bagamba nti ke kaseera bakungire Bobi Wine obuwagizi. Why not bagende maaso n'okubeera nga nabo ekintu bakyenyigiramu bazzeemu bannayuganda amaanyi nti ewaabwe bakikolanga obuzibu buvudde kugala oba kujjako internet oba omwana w'essomero yavaayo n'ayogera ebigambo ne bigenda ku internet okwo then internet nejjibwako eggwanga ne likyuka. Kakati bannansi ba Nepal oluzungu balutemyetemye mu busobozi bwabwe era ne bagamba nti buli munnayuganda wooli olaba umbrella tiikinga Kyagulanyi Ssentamu Robert gwe bayise Bobi Wine muwa akaluluko musobolera ddala okukikola okusinziira ku bakulu nga bwe bannyonnyodde. Ngenda kuwa details mu bujjuvu at the same time nkwongereyo nkulage Bobi Wine bwe yabadde mu lugendo lwe olw'embaale muna NRM Dombo yavuddeyo n'agamba nti bana NRM tukkirize embaale ffe kye twakola twasomba abantu okujja mulale zaffe mu kisaawe twaddira abaana abato ne tubateeka mu t-shirts z'ekibiina kyaffe ne tubasomba naye Bobi Wine atulaze nti alina amaanyi era akalulu mu mbaale
kyeraze lwatu nti Bobi Wine yagenda okawangulayo oba NRM watuukira okugamba nti eno tetuyinaayo kalulu omanyi mbwa ebe mazo okugaayo mwanyi ensonga tugenda kuba tuzitunulira nkulage tanapu oba namungi w'omuntu eyajjumbidde olukuŋŋaana lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yabadde yenkana atya era enkuŋŋaana zagenze zitya bwe naavaako awo ojja kunzikiriza mwana wa maama mwana wa tata ensonga z'obukonge zirabika zikutte wansi ne waggulu Mwami Simon Byabakama n'akakiiko kaake ebyokulonda tusaba weeterezeemu abantu bagenda maaso no complaininga bagenda okunona obukonge bwabwe mu bifo bye mwateekawo wali obukonge basanga ebifo biggale basanga ebifo babasuubiza nti mudde enkya n'enkya we badda nti abakulu tebakoze olwaleero mudde enkya abantu obukonge bwabwe buliwa bagamba baagala kulonda lwaki muteekawo emizannyo gya nkweka nkukwekule osobole omuntu okumumisingisa okulonda so tugenda tunulira ensonga z'obukonge zino then bwe naavaawo nja kujja nkulage kye bakoze Joyce Baagala mu bitundu by'Emityana aba NRM oba omu ku bannakibiina kya NRM awunzise akuyegedde omukyala Proscovia Nabosa akalulu kyakoze Madam Joyce Baagala Emityana awo ntwetwe Allahumma ya la jala ligambo simanyo bakyekyo nzikiriza nkugambe nti happy new year ebule naku 12 kanywemu olwendo lw'amazzi obulago tebukwata ate wenzija tutandike emboozi nkomawo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru w'eggwanga nga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafir wallahi yarzuqna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basabo ne banyabo wetogerera bino ng'abesimbye omwami agenda senta yowa NUL ne mwami sigenda tibuhanda owa NRN bamaze dda okutuuka mu maaso gaffe era nga campaign zigenda kutandika ate oluvannyuma okulonda kuddeko n'olwekyo mbasaba tubeere bakakkamu kubanga akalulu kagenda kugwa ate tusigale nga tuli wamu kale mbasaba akalulu tekatwawula mpozi ntwala omukisa guno okubategeeza nti ab'akakiiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu Chairman Simon Mugenda Byabakankulu bamaze dda okutuuka saba mpakase Chairman Byabakankulu agende mu maaso n'okukubiriza okulonda kuno saba Chairman akazindalo kako yaya Chairman waffe Byabakankulu omugwa wammalani alamyewo Chairman siwamma wa kitundu atalina okubanga teyeerya ntama abasabo ne bannyabo nga MC bw'abagambye nze Simon Mugenda Byabakankulu Chairman w'ebyokulonda mu kitundu kyaffe kino nsaba okubagumya nti enteekateeka zonna zigenda kutambula bulungi era buli ekyetaagisa weekiri nsaba okubategeeza nti buli muntu alina eddembe lye okwagira gwagira ewatali kutiisibwatiisibwa ab'ebyokwerinda bemulaba just bakuuma mmwe nyongera okubasaba nti tukuume emirembe mu kiseera kino tugenda kusooka n'abeesimbye okuli mwami Sigenda Tibuhando wa NRN ne mwami agenda Sentayo wa NUL boogereko gye muli katusooke ne mwami Sigenda Tibuhando wa NRN sewe tukwaniriza nnyo bakyala bannange mbabuulire otyo tulonde Sigenda kubanga Sigenda yo waffe Sigenda atukoledde ebintu Sigenda tuzimbidde
n'amasomero nga tubaikoyo tudda kwali mwana mukyali awo sigenda ffe abakyatujja n'emmanju tubonga nawe sige tubonga nawe sige mkono muli mutaka musibye mutaka mwebere emirimu asibeguya asigenda woye sigenda woye nebewo sigenda woye banyabo mubolo bwagizibwa mmwe njagala kubategeeza nti sinagendaga era nkyaliwo njagala kubategeeza nti sinagendaga era nkyaliwo gavumenti yaffe yaleta eddembe kati omuntu wa ddembe okutambula wonna gy'ayagala. Gavumenti yaffe yabumbudde amafuta ebunyoro eggwanga ligenda kufunamu nnyo amafuta gaffe mwagabadda tukoze enguudo amalwaliro kale nga wadde eddagala abasawo balibba nekyo tugenda kukikwasaganya omuli ne PDM abaana bamu basoma kale nga wadde abasomesa batawanya naye nekyo tugenda kukikwasaganya nsaba munonde totongereze ku ebyo tukoze amasigenda woye nere nebeewo twenza nnyo ssebo ow'ekitiibwa katuyizeko nakumwami agenda esentayi People power! Our power! People power! And you all everywhere! And you all abasaba ne banyabo mwala waziwa omuntu wadde yonna gye tubadde tuyita njagala okubategeeza nti kuno omusajja agenda kimanyi bulungi nti bagenda kubatiisatiisa basibe n'abantu baffe naye mbagamba nti tetuva ku muloma gw'okulwanirira ensi yaffe amalwaliro temuli ddagala abakyala bafa nga bazaala enguudo zijjudde binnya naye mbagamba nti bwe munonda ebyo byonna bigenda kukoma. People power! Our power! People power! Kasukali keko nesimanyo batukongele nango omukulu agenda watenga yekazalimba oyo nze mumanye ntula yaba owekikofiira ajange wakakofiira. People power! Our power! People power! Abasaba ne banyabo ndagala okubategeeza nti protest vote kanonye kalonde kakuume kabanje tovaawo neyanza nekyeyamanya kakisa konkadde. Kale olugero lwa NUL versus NAN oluyizeemu ki? Chairman omu akulira okulonda bamutumye lya mugenda bwabukulu mugenda bwabukakulu kakati chairman owa NU owa NAN ne bamuyita Sigenda, then owa NUL ne bamutuuma agenda Sentayi. Bwaba kakulu
kale olugero lukansubiro inacho luizemu nebe kandiridde obudde mbuka wadde somero eryo lya staging ekintu ekyo tukiriletinga n'embeera eriwo bakulaga nti sigenda abadde ayambadde t-shirt ya NRM ngono ali mu kibiina kya NAN akulaga nti ye aliwo ku lw'amaanyi ge ne bw'aba ayogera n'abantu yeeragamu tekigaana kusooka kuwuta mu kikopo kya kakaawo oba kya buugi ne bakulaga olugero olwa muna NUL agambye nti ayimiridde ku maanyi g'abantu kyayise people power era nga yeetuumye agende sentayi mbalamusizaako banyabo ne bassebo once again nsubiro ina choize mukatambika amabujjago politics yes at its best bamujja mu masomero naye kakati ogenda okukakasa amasomero nti nago gentanidde nnyo ensonga ya politics zile ennaku 12 ezisigaddeyo video nkusaba n'obuwombeefu giweka like nabagambye buli video gyenteekayo oyinza okubeera nga gwe mukisa gw'osembyeyo okulaba video nga nange gwe mukisa gw'ensembyeyo okukola video because tebagenda kulaalika nti enkya internet evaako esobolera ddala n'okuvaako essaawa za kaakati oba esobola okuvaako enkya oba esobola okuvaako ku lunaku lw'okulonda lwennyini so always tulikingenga video tusharingenga video tutambuzenga obubaka kakati olunaku olweggulo bannakibiina kya NRM bafunye akabenje babadde bagenda mu bitundu bya Kayunga okubeera nti batendinga lale ya President Yoweri Kaguta Museveni mu NRM era nga bano babadde mu motoka kika kya Toyota Nuwa ziri zitualing kitegerekese nti abantu ababadde omwo tekuliko muntu n'omu yafunye ya losing dwambulamu ne wankubadde mulimu kubo abakoseddwa ne bafunamuko ku biwundu then ne motoka eno endala ndoza kika kya Hammer yagenze maaso bano kuba hitting uba si kika kya Hammer setegereza bulungi batinda ba Toyota ye brand yagenze maaso n'okubeera nti ate crashinga neri emotoka zino zeguddemu ko bwenyi ukakanando zeno yabadde eva ku mafuta ga Starbucks eri nejiyingiramu abwe batyo abantu ne bakosebwa byansusobo baddusiddwako ko mu ddwaliro okusobola okubeera nga bafuna obujjanjabi era tusaasira nnyo bannaffe NRM abantu babe bafunye nnyo obubenje bungi okuvira ddala campaigns zino lwe zaatandika mujjukira ku nguudo nnyingi ku luguudo lwe Mbalala Masaka juzi in fact president we yali muka Kalungu East yali mu Kalungu wano nga wakaeruka yawo luka ya town council President Museveni we yalina olukungana ate abafuna akabenje bali beri wala kanu waziti kanunguwa eyo side zeyo nga wala mujjukira bamu ku bayimbi abayimba ku mikolo gya NRM banji bafunye obuzibu Gravity omutuju yafuna akabenje Wike Benda yafuna akabenje nani awo n'abantu balala banji nnyo abaze bafuna obubenje juzi wano President Museveni rawe yali nakaseke waliwo abalala era abana NRM abafunwa akabenje akali akamanyi era banji kubbo ne bakosebwa abala ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka so maybe careless driving esukamu abantu tubasaba muvuge n'obwegendereza ennaku zino ezisigaddeyo musobole okubeera nga muli balamu kuba akalulu kammwe otherwise togenda kuba kalulu ng'oli ku kitanda ate togenda kuba kalulu ng'ogenze magombo oyo gw'oyagala akuyayanya kirungi n'okuuma obulamu bwo n'osobola okuwitina ensinga ku lunaku lw'ekyo ekikuyayanya era ky'oyagala naye buli onabeera careless eri obulamu bwo mu nvuga n'enkozesa y'ekkubo ojja kuwunzika ng'obulamu obutonzemu akaba kale eyo bwe mba nkujjayo speaker wa parliament y'eggwanga eye-11 Anita Among bano gye bafunidde akabenje nga gye balaga kakati already speaker Anita Among ye yabadde yatuuseeyo dda yagenze maaso n'asinziira emukono n'agamba abantu b'emukono nti mulaba kassa munalonda umbrella and umbrella representing NUP representing bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mugenda kuba mulonze ebisiyaga direct nga mubitadde mu bifo eby'amaanyi byabadde bigambo bya speaker
Speaker Netanita Amonga agamba nti kasita munatikinga umbrella bwe paba mugenda kuba mutikinze ekisiyaga bwe paba. Era okusinzira ku speaker mukono alaga nti NUP ebimu ku biruubirirwa byayo ku bigendererwa byayo kiringanga ndowooza omulimo gwayo omusaale gwa kuspreadinga nkola zino eza Sodoma ne Gomora. Nkiddemu okusinzira ku speaker alinganga agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannakibiina kyaba NUP abeegattira mu umbrella ng'akabonero kaabwe akatongoze eri ebibiina ebiwandiisibwa eby'ebyobufuzi bantu balungi nnyo mu kufainansingibwa oba mu kusibwamu ensimbi abazungu oba bakyerupe ng'ekibateekesebwamu ensimbi kwe kukakasa nti bapromotinga omuze gwa Sodoma ne Gomora bye tuyita ebisiyaga. Nga speaker parliament jakubiriza ye yavaayo nereeta amateeka amakakali era amakambwe eddala ku muntu yenna agambibwa oba ku muntu yenna anaasangibwa nga yeenyigira mu bikolwa bino eby'ebisiyaga agenda maaso n'okuba nti afuna ebibonerezo ebikakali. Speaker abantu abali b'ebisiyaga abamanyi speaker tavangayo kusiba muntu n'omu ku musango gw'okulya ebisiyaga. Tugende mpola nga eggwanga lirina parliament eyayisa amateeka amazibu nti ne bw'oba obadde omanyi ku bali b'ebisiyaga n'obasirikira olunaku ne lukya ne babakwata naawe eyamanyako ku bantu abo nti balina omuze gwa Sodoma ne Gomora babeera bagenda kutwala bakuvunaane ekitono ennyo weebaka emyaka 5 mu nkomyo. Speaker amanyi abali b'ebisiyaga naye speaker agaanye okubeera nga abawawaabira mu mateeka. Mpaka tambika speaker nga sinayogera bingi muyinza okugamba Vicky weeyogeza babituwe. You vote for umbrella, you're voting for homosexuality. And the Abisiyaga themselves. My brother, the umbrella said in the first 100 days he's going to remove PDM. So if you vote for umbrella, you're going to vote for removal of PDM. If you vote for umbrella, you're going to bring insecurity because they want to them. If you katambia akupavini kadem themselves, if you vote for umbrella, you're voting for homosexuality. And the Abisiyaga themselves. My brother, the umbrella said in the first 100 days he's going to remove PDM. So if you vote for umbrella, you're going to vote for removal of PDM. If you vote for umbrella, you're going to bring insecurity because point of information. Kino chemulaba mukatambi CAI. It's not artificial intelligence. This is a real video, 100%. It's not AI. Speaker, bino byabadde bigambo bye. Lyabadde eddoboozi lye kyabadde kifaananyi kye byabaddewo lunaku lwaggulu mu disitulikiti y'e Mukono. Okusinziira ku speaker Anita Among yakubiriza abantu beeno nti singa banaalonda NUP oba umbrella bagenda kubeera bamaze okulonda ebisiyaga. 2 singa banaalonda umbrella mu nnaku 10 ezisooka bazenga umbrella mbu bakyogera lunwe mbu bakusooka kujjawo project ya PDM Parish Development Model. 3 nti singa kabatanda ne balonda umbrella bagenda kuba bavuga eggwanga lino nga baliteeka mu ntata olw'okulakinga obukugu oba kye tuyita experience. Ebigambo bino byogeddwa speaker wa parliament. Points 3 za breakings okuli point ya ebisiyaga okuli point ya lack of professionalism oba ensonga eyokusatu jagambye nti they are willing okujjawo to terminate PDM or to remove PDM ngate PDM ebadde ewaayo abantu akakadde. Kakati speaker akugamba nti bino byonna singa munakwata akalulu kammwe ne mukawa NUP ne mukawa umbrella ne buli we mulabya umbrella ne mutiikinga mugenda kuba mwolekedde akabaati akanene. Point number 1 in my observation,
First, Speaker, I would like to tell the general public that Robert Kyagulanyi Ssentamu is a married man and he is married to Babi Itungo Kyagulanyi. Bamemba ba NUP abakulembeze baayo abokuntiko abasinga bafumbo. We have Joel Senyonyi as the leader of opposition ngera akolera wansiwo musajja mufumbo. We have Alex Waiswa Mfumbiro as the spokesperson for NUP, deputy spokesperson for NUP, musajja mufumbo. We have SG Lubongoya, Secretary General of National Unity Platform, musajja mufumbo. We have Chairman Nyanzi eyali akulira kunga nga musajja mufumbo. Right now we have Abibu Buwemba, musajja mufumbo. Nga kakati akulira kunga mu National Unity Platform. We have ba councils okugeza nga council George Musisi omu ku baloya ba NUP musajja mufumbo. We have council Muyizi musajja mufumbo. Tuina bani awo abalala ne batugamba nti mikwano gyabo abali munda mu NUP mu umbrella like Bukedi Ali, that is Nubian Lee, mwena mumanyi musajja aitane mukyala we. Now when we talk about homosexuality ebisiyaga biba bijiddewa. NUP eina kasera ketuuka nga ekola emikolo egy'okumukumu ne mugamba mbu mulengera abali mu struggle bali mu kuba bidaala. Struggle kyeno ebawadde emirembe egy'okkuba ebidaala ne tubuuza mubagamba bulijjo nti bali babisiyaga. Kakati batuuse batya ku level ebanga ate bawasa kinyumo ne bazaalira mu kinyumo ne bawangaalira mu kinyumo oba ne tutunuulira abamu ku bantu abali mu kibiina kya NUP bwe bafuluma NUP nga waliwo ensobi ze bakoze ne batenenyeza kibiina Babedi Bwanika buli we balaganga buli we bagendanga kufuna omukisa gwonna ku mpewo za radio ne TV nga bakuba NUP nga emu kuba kyasinze okuba nti bekansa bukituuka ku nsonga ya Sodoma ne Gomora. Era NUP ne batuuka abantu ne bakivaako ne bamanya nti lwafuuka luyimba. NUP ne Sodoma ne Gomora tebakolaganangako olw'ebikikinika ebijoogerwako nga balaba embaga zifuuse embaga. Ate oba n'abamu ku baana betwalirowoozezaako nti maybe benyigira mu nsonga za Sodoma ne Gomora mu NUP oba munda mu umbrella abasinga ku bo balina abakyala eka. Abamu ku bo bakola emikolo gyabwe ne bayita abakulembeze baabwe ne bababeererawo ku mikolo egyo. Abamu ku bo balina ba girlfriends baabwe era nga bazadde abaana abayina ne baana bannaabwe munda mu umbrella. Now Speaker omulamba eyaliwo mu kubaga amateeka nokola ennongoosereza ezafuluma wakati mu biragiro eby'amaanyi era n'ebibonerezo ebikakali ddala ku nsonga za Sodoma ne Gomora mu Parliament gyakulembera eye-11 eno ne balaga nti omuntu yenna amanyi ku muli wa Sodoma ne Gomora oba ku mukozi w'omuze gwa Sodoma ne Gomora nti obeera olina okusavinga naawe ekibonerezo mu mbeera ey'okuba nti wamanya n'osirika. Now Speaker amanyi. Here we have a Speaker who is very aware of the person or of the persons who interact in homosexuality, and she doesn't care about arresting them or taking them mu mateeka. Wano tubadde tusuubira Speaker okera omulundi gumu ateekesa amateeka mukola kubanga n'amateeka gano ge baabaga era ge baaprovingira mu Parliament gyakulembera tewaliwo lunaku na lumu lwe yali atadde mu nkola oba tewali teeka lino we lyali liteekeseddwako mu nkola nga waliwo bwe likutte. Naye buli lunaku mu Uganda tuwulira nti abazannya omuze guno ogwa Sodoma ne Gomora beeyongera. Era n'abamu ku mutimbagano ng'ogwa TikTok tukimanyi bulungi nti bavaa ne bewaako obujulizi nti nze ndi mu muze guno, nze guno omuze sigwegaana.
era n'abamu ne balabwako ne mu butambi nga bagenda maaso n'okukola emizejo nga bannayuganda ate nga ne mu Uganda bakola ki mwebali naye tetulinayo lunaku na lumu poliisi lwe yali akitinze. Now speaker akulaga omu kubasayininga ku mateeka ago nga gayisiddwa mu parliament gyakulembera nti abamu ku banne be bali mu mbiranye ey'okuvuganya ku bifo by'obukulembeze nga ne mu constituency y'e Bukedea teyabaganya ba kibiina kino. Kakati sikatandise tuwa ensonga lwaki awalana NUP oba lwaki awalanira ddala umbrella 10 ku kinnaakyo n'atuuka n'okudisqualifyinga okosako n'okulemesa abamu ku bannakibiina mu NRM mu NUP mu district y'e Bukedea obutanominatingibwa. You all remember ani atajjukira kumwe emboozi ze twabakoleranga about Bukedea ku lunaku lw'okunominatinga abaali beegwanyiza ebifo eby'enjawulo bangi kubbo balebesebwa, but after her being nominated yewe yamala okunominatingibwa ye n'abuuka ebyuma ne bifa ebyamunominatinga tebyanominatinga balala ku olwo bwe bamala okumunominatinga geeti z'ekifo ne ziggalwa abakozi bali busy bwe bamala omunominatinga netiwaaka ne zifa aba ambulera nga bagenza okukola ki unfairness. Here tulina kye tuyita greedy. Tulina omululu ogw'ebyobufuzi. Tulina omuze ogw'okutiisatiisa abalala. I think speaker naye baali badde bakuvunaana mu mateeka olwa hate speech. Because wano ndabawo okonjera hate speech and false information. You're giving out false information kuba nakibiina banno bwe muli mu lwokaano bwe muvuganya. Because speaker ayinza maybe okuba nga alina evidence nakyo tusobola okulekayo branch muterawo like doubt. Speaker yaliba ne evidence ye nga manyi bantu kibayogerako nejjwa kuba yagamba generally bwe munaatiikinga umbrella fitwagala speaker ave appointing mu muntu sekinoomu atugambe nti Kyagulanyi oyo gwe mulaba mumulaba musajja musodomi nti gundi ono lopu Ssenyonyi ono mu parliament yange abeerayo nnyo Ssenyonyi ono mumanyi yaliba omusodomi sina yaliba because akakasizza nti ono mu umbrella mwali katwagala atulage bujulizi. Era bwe tukizuula nti omu ku bano abali mu umbrella agenda maaso n'okusodomizinga abantu ateekebwe mu mateeka tulabeko ne ku mateeka agakolebwa mu nju ye house ye gy'atwala palamenti nga gateekeseddwa mu nkola gakola gabakoleko ng'obuyinza bwe bateeka mu mateeka n'obuwaayiro obwo nga bweriisa nkuuli ku bantu bano. But otherwise speaker tuyinza okugamba nti watuukidde okusikayo ebigambo bino mu Luganda tugamba nti mulabika muli mu kaseera kazibu mulinganga abali mu crisis nti omuyaga gwazze storm omuyaga gwazze ne gukunta kakati mugulaba gusembedde. Omanyi omulunnyanja bw'aba alaba ekisiisi waliwo empewo zirimu ebikeezo oku mazzi kati omulunnyanja buli lwalaba ekisiisi nga kijja bw'aba anaatera okutuuka ku lukalu ng'abadde asse yingini ye avuga kasoobo agisika yingini kuvuga kutuuka kuggwayo asobole ekisiisi kino kisobole okumusanga nga waakiri agobye ku lukalu oba ng'ali mu mazzi amampimpi nti we bitabukira asobola okugwamu n'awuga nakka ku ttaka oba ku lukalu. Now speaker ebigambo byayogera alinganga nti ali kufubutulwa omuyaga guli ogw'ekisiisi gumuleeta mayiro. This is not the first time speaker okwogera ebigambo bino azenga abyogera. Awere mukono wenyini speaker we yabadde yakutte Honorable Betty Namboze Bakireke naye n'amuvuunika n'amuteeka mu nkwawa n'amugyamu n'amuwandulira President Museveni. Obirina mpapa speaker ku nsonga za Namboze yamukutte bwati n'amusiikasiika. Speaker yagambye era lwaki ngamba bye yagambye nga waali babituwe.
And if you vote for umbrella, you're voting for homosexuality. And they are the seer themselves. And if you nsabye kalala ne Pavini ampadde kalala kale kambi banyumize. Speaker yagambye President Museveni nti singa agenda maaso nti yagambye President Museveni bwe yabadde mukono eyo nti Nambooze yefuula alwanira awamu n'abantu oba Nambooze yefuula akonjera President Museveni ebigambo ebingi. But in actual sense ng'omuntu gwakonjera ebigambo ebingi ate bw'afuna obuzibu addukira we. Now Speaker agamba nti Nambooze bwe yalwala gye buvuddeko emabega nti yagenda maaso n'okubeera nga addukira ate mu Parliament ng'asaba Parliament emuyambe oba President Museveni amuyambe balerizinga ssente agenda ajjanjabibwe e India. Era Parliament nga eyita mu kukkiriza kwa President Museveni n'esalawo n'ewa Honorable Betty Nambooze biliyoni ya ssente. Honorable Nambooze n'omwami we ne housemaid oba omuyambi waabwe omukozi waka ne basalawo ne bagenda mu ggwanga erya America ne bajjanjabibwa eyo okumpi okumala omwezi mulamba oluvannyuma n'akomawo. Naye mbwe ekiruma Speaker Anita Among kwe kubeera nti ate Nambooze omuntu eyamuyamba n'amuwa ne biliyoni ya ssente ate bwe yakomawo Eva abeera amukonjera. Biruma Speaker agamba ebirala byonna baali bikoze naye tebaalikoze kintu kyakukonjera muntu gy'oddukira kufuna buyambi nga giwunye. Why are you running at us bw'oba ofunye obuzibu? Kakati Speaker abuuza Nambooze mukono naye nga tetunnatuuka ku Speaker kyagambye Nambooze. Kiki ekyaleetera Nambooze okutuuka mu mbeera eyo? Akatambi okafunye? Bw'oba okafunye ng'okanteera yaawo. Okay, keeko katuwe. Out of your good heart, I want to thank you so much for giving me permission to give Honorable Nambooze money for treatment. Sebo owekitiibwa President njagala okwebaza tikula omutima gw'omulungi wakkiriza Speaker n'awa Honorable Betty Nambooze bakireke ssente ezamutwala okumujjanjaba When Honorable Nambooze said she was sick, you allowed me to give her almost 1 billion shillings. Omubaka oyo bwe yakugamba nti mulwadde wanzikiriza ne muwe ssente eziweereza ddala akawumbi asobole okufuna obujjanjabi era yabufuna. You sent her for treatment to New York where she went with her husband and her house girl. Wamuweereza mu New York gye yagenda n'omwami we era n'omuyambi omulala omu. Nobody can ever have that heart. Tewali muntu alina mutima gusinga gwe jjajja tukuyozaayoza. Even after Honorable Nambooze abusing you day in, day out on radios, on television, everywhere. Kyalo yo akuvuma enkya n'eggulo ng'akozesa emitimbagano radio station ne television bw'ewayolesa omutima ogw'ekitalo tukuyozaayoza weebale nnyo We want to thank you as women. Kale Speaker abadde yebaza nga bo ku lw'abakyala olw'omutima ogwo President gwe yabalaganawo munyamba naye bwe mma munyambye kati omanyi abantu beerabira. Kiki ekyaleetera Nambooze okufuna obuzibu ku mugongo? Ekyo kyo nga tokyogedde nti Nambooze yalwala omugongo naye kiki ekyamulwaza alyoka atuuka okujja mu Parliament oba alyoka atuukirire President amusabe ssente ezimujjanjabisa? One, eggwanga kye lyetaaga okumanya amagye agakuuma President Museveni, the Twitter Special Command Forces SFC, ge gagenda maaso ne gayingira Chambers
mu mwaka gwa 2017 mu biseera byatogikwatako bemba mujjukira. Betty Namboze bakireke y'omu kwaba bali ku ludda oluwakanya etteeka lyatogikwatako amendment. President Museveni we yali ayagala okubeera nti constitution y'eggwanga Uganda ekyusibwamu akawaayiro akagenda maaso n'okuba nti kakyusakyusa ebintu mu nfuga eyagunjibwawo mu mateeka ng'ekwatibwamu. Mujjukira bulungi ebyali awo, togikwatako 112 ba enyinga eyo. Kakati SFC yayingira mu bisenge bya parliament neyingira netandika okusamba buli abali ku ludda oluvuganya. Omumwe basambira n'omukyala Betty Namboze bakireke honorable emigere okosako n'okumuwalula bwe bajjako amataala agachemba emigo ne ginyokera omwo okakana. Mujjukira bulungi ne mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu n'afunye engumi ekikonde netteke ne zinyokera ku ntebe za parliament. Bemba mujjukira embere yaliwo byebyo byaviirako honorable Betty Namboze omugongo gw'okukutuka. Namboze yagezaako n'agenda e Nakasero anagezaako facilities zaffe wano Uganda ze tulina ez'obujjanjabi omugongo ne gugaana nga yeetaagamu okufuluma okugenda ebwe. Babaka ba parliament bano balina kye tuyita medical insurance nti buli mwezi omubaka wa parliament almost afuna medical insurance ekunukiriza mbukadde 600. Wabula ssente ezo zisobola okwadijustingibwa singa omubaka aba annyonnyodde bulungi nga n'obuzibu bw'alina buli wathe ekyo kyasaba. Let's say singa omubaka atuuka ku level ey'okusumusibwa mutendera gw'obujjanjabi ng'obujjanjabi obuli wano tebumumala, basobola okupurchasinga entambula ye na buli kimu, omubaka oyo n'agenda n'ajjanjabibwa ku medical insurance. Kakati Namboze yali tasaba favor. Ekyo speaker tokibuulidde bantu. Namboze, she was not asking a favor from you. Namboze yali asaba mateeka kyegamuwa nti alina medical insurance and abamutuusaako obuzibu si bebbali basajja bammwe, basajja ba president abamukuuma. I may not be 100% nti basajja ba president but tundu kujja eri kuuma president. Kati gwe bw'ovaa n'otayogera cause n'otuwa solution, watya cause yali gwe kututeeka mu kizibu tusikinge obuyambi ojjo tuyambe tuleme kwogerako nti gwe watutuusa mu mbeera y'okusabiriza oba gwe watutuusa mu mbeera y'okubeera mbwetavu bw'obuyambi gwe bwe watuwa. Then offe otuteeke mu mbeera y'okwapreciatinga ate tuleme kublaminga kiki kye watutuusaako. Speaker, do you think nti 1 billion shilling zigenda maaso n'okuba nti zigula obulamu oba zigula omugongo gwa Betty Namboze? Life has no spare. Ne bakyali badde kyetaagisa billions za sente 2 kuva mu president nga ziva mu nsako ya ggwanga. Ate kirungi tezaava mu president Museveni, zaava mu nsako ya parliament nezaafuna bufunyi approval ya president. Therefore president si aba yayamba kubanga lyali katala. Babanga president kino yakiinamu omukono ekyokukuba ababaka abali mu togikwatako Honorable Betty Namboze n'akutukiramu omugongo. Era lyali katala lyammwe okujjanjaba Honorable Betty Namboze. And then awo sirabawo kalulu tugende ku turn up. Ekisaawe kyabaddeko namungi w'omuntu ekayungaawo. Oh mama, ebigambo byonna obedda byenjogera awo we babyogeredde mama. Olire ebiyengeyenge bize mpaka tambyako pavini. And we will not allow to use that year in, year out. And I want to request you to not listen to them. Enough is enough. In the government and Parliament of Uganda,
Thank you, Mr. DJ, for playing my song. Oh, thank you. I've been waiting for this. Ooh. Thank you, Mr. DJ, for playing my song. Oh, thank you. I've been waiting for it. Hey, oda ndi kumpeo. Monsonyi wakaisembu isolimba teluwadde kubino. So now, that was the turn up. Abantu babaddeyo babadde bangi. Simanyi lwaki abantu baba batambula badde no. I don't know. Kigenderwa ki. And politics is about numbers. No matter ozifunye otya. Ekyo kyekiriwo ku politics. Politics ali kufuna abantu so afunye otya. Gwe kasito tulaga numbers. Tugamba yes. Oli gumite. Oli kigalo. Oli ku peace. Na kabonero kyawo akalala. Besije this gumite nani awo ubonero webuli awo. So that was the turn up olunaku olwejjo. Then member wako ne convoy ya president bwe yabadde ayite mukono nayo gituwe tulabe. No ate kati bwe mngambye president tuli ku convoy ya NRM sebo. Mpaka convoy ya NRM yabadde ayita president Museveni sebo ye yabadde ayita mukatambi ako mwana ono teyetegereza bintu bitumuwa sebo Pavini Pro Kayunga ako yabadde president Museveni sebo yabadde bamukolera kubo namunji w'omuntu ku kubo yabadde kwali. So those who think NRM teyina support mukono Kayunga, now what is that? Oguninyo abantu babo banyumye ne mukala zaffe ziri ku bendewera y'eggwanga eza ogirabye mmotoka za president ozirabye zitambulanga na mutale. Kakati omwana yakutte akatambi ako yansanyudde. Omanyi bwe yagambye? Omwana yagambye mbu bakwasizza jamu balage nti balina abantu. Now gwa wadde olaba wonsolabo si bantu. Mwana mwe namwe mpaka okatambi ako n'amalobozi olina omwana yakakutte bwe yayagadde. Naye mukubo bali mu bokka bayimiride mukubo wakati mbalaba. Sanyuza obutabakwata. Bali mukubo bayimiridde mukubo wakati babuzabuza bali wano nasifuma ku muzikiti. Babuzabuza ezi kubagala kwasa jamu. Naye ndooza mulabe emmotoka nazo zibaswazizza. Eri bantu baswadde. Kasana akabookera bwereere. Akasana kabookedde bwereere bannaaye. Batiisatiisa mukubo balimu bokka. Mukubo balimu bokka bayimiridde mukubo wakati baagala kwasa nabo kujjaamu mbu. Teyayogedde bikikinike. Kati ogwolabe jaamu takutte muwala gwe. Gwe nnyabe ya rekodi za katambi ako. Oyo si jaamu. Otuleetera okuyombesa. Lwaki ogamba bannombu nabo balabikenga abakwasiza jaamu? Kyogamba waliwo awe nakifuma abalala abayitawo ne bakwata jaamu. Naba n'aba NUP awo tebalinawo bantu. Ate boba aba NUP awo bagenda okuyitawo nga ne poliisi ebeerudde. Nga ebakubye mutiya gaasi nga tewali yadde. Kati gwe tulaba nti aba NRM bo babadde balina. Gwe tulaba nga n'ebizimbe bikalu temuli mu bantu. Nawe oli waggulu gye weekwese yabadde ayogerera mu katambi. Nga banno bali eri balaga President Museveni mukwano na buwagizi. You are bad. You girl, you have bad manners. How can you do such a thing? It can't happen. Tikisoboka. Nedda otya. Namunji w'omuntu oyo naye nanota mubala. Remember nkugambye nti politics is about numbers. Now, kiki ekyo? Ezo si numbers. Wama abatulaba temunyombya. NRM ju. Kale, eyo envayo olunaku olweggulo Robert Kyagulanyi Ssentamu
ku ballot paper ojja kusangako Kyagulanyi Sentamu Robert yavuddeyo Mbale musite newankubadde olwaleero alina okutalaga Mbale district amala agende ne mu Buduuda agenda campaigninga mu districts 2 agenda campaigninga Mbale district ad campaigning ne mu Buduuda ejje abadde campaigninga mu Mbale site mu kibuga newankubadde tebamukkiriza kuyita mu kibuga wakati bannange politics at its best. Bobi Wine ejje abadde campaigninga mu kibuga Mbale naye tebamukkiriza ate kuyingira kibuga Mbale n'olukuŋŋaana yalukubye kilomita 7 okuva mu kibuga Mbale okutuuka mu kisaawe. Kaakati eno ye turn up eyabadde Mbale ng'abantu badyomboka naye ekyewuunyisa bwe yavudde Mbale omu ku bana NRM Lukulwe amanyiddwa nga Dombo ono yakungiriza amaanyi ga people power era n'agamba ekyamazima NRM bwe najja akalulu Mbale jakuba ebyekabbe NUP eyinayo obululu NRM teyinayo kalulu. Omukulu yakatiriza n'agamba nti ensonga z'akalulu akali mu Mbale opposition kagiri mu 15 NRM yatubuulidde nze mbadde simanyi mbu NRM bayambaza abantu t-shirt abaana abato ne babatwala mu kisaawe mpa ku video ya Dombo tusooke tugirabe. Ajja kubatta bannange omusajja tufuukidde kayinja mu ngaato ani Kyagulanyi Sentamu atufunziza afa NRM tuli kutambulira ng'eri ku mabbali ngo obubwo obutaliiko bannannyini mwasirizi laba tufunzize muno mwona omusajja atunyize Kyagulanyi atunyize NRM muvweyo muwulire abatusingako amaanyi bajje batuyambeko naye ngo omusajja ali kutunyiga ajja kubatta bannange ajja kutuuteera naye muwaga mu tawuni mu abasingamu ebipande mu abasingamu abantu bamobiliza mubaddewa leero anti tuwagala akulimba ate tuwagalwa sente naye amazima gagano goyoleka abantu batulimba bulimbi okakasiriza nga Mbale City ya opposition zikiriza ngolode nti ki ya Kyagulanyi Sentamu vanise obadde oliko okutugamba ku kya Bobi Wine okumuyisa mu kyalo singa nga balese Bobi Wine ne bajja ne tumunyigira ku Kiroko Tower wano wetuti republic wano wetuti nga woolaba abantu babeera batono naye ne mumuwa omwaganya ne musindika Bobi Wine n'omusindika emusoto n'ojja okusindika ewungoko wanaale eno gyebasalira emudodo gyebasalira abantu empalu wuuyo omuyisaawo omutwale paka na manyonyi baba banatulekawo abantu baviireeyo okujja mu tawuni kakati abamukyalo batya okuba ku matiya gazi singa tebaaze singa tunyize uno obusajja ow'omugaraji uno singa tuwunyize obwo ne tuwunyigira ku republic naye kati babawadde omwaganya bonna bali kuzina kyebaagala kyebakola bafunye abantu amazima gaagaliwa okompetegeeza ki mu kalulu akajja anti we tunaabeera wetutyo ne tuwa abantu omwaganya wetutyo bajja tukuba knockout. Dombo ogerageranya abantu ababadde mu industry n'aba mu northern obagata wamu n'abayenyale mu baliwo abasinga obungi bano batusinga bano twaleeta bwana w'essomero naawe tewabulaba obwana bwe twakuŋŋaanya ne tugenda mugundi mulimu mu industrial park ne tuleetayo obuntu nawe obukolayo then noole bano basajja bakulu balina ebirevu mu nkwawa ku mumwa wa temubalaba mwebe no wana wolabyeko obuto basajja bakulu babeera bakulire kale abalina mwoyo mukwanga kakati mu byalo gy'abayisiza simanyi oba obutambi buli okyabulinako pavini obwejjo ewa Bobi Wine mu miti awo abantu nga bawaganya kakati mwami Dombo ye kyekimuleeka kyekimwogeza
tekuba kuleka excuse me, I am excused. Yes. So turn up yabadde mpitirivu nti ne mu byalo gye bamusindika ye mwami Domba Ateesa agamba nti police ne NRM secretariat yali badde teteekako kibeera Bobi Wine kumulemesa kuyingira kibuga. Mu kibuga temuli bantu, abantu abayingira ekibuga be bava mbyalo eyo. Ekiringanga bolaba Kampala tasulamu bantu. Era bwovuga mu Kampala sawa 9 ogwekyoto sanga mu bantu. Tandika na sawa 6. Kakati bana abantu banene no mbyalo gye basindika Kyagulanyi. Domba agamba nti ye wasinga okuviira ddala obuwagizi bwa Kyagulanyi. Nti mwe mumuteeke mumuleka ayite mu kibuga Kampala wano. Ng'abali empigi tebazze. Mumuleka ayite mu Mbaale awo ku Kurokota wa Yembaale. Ku round about wawo. Nga Kyagulanyi agenda kusangawo bazze kola boka ku milimo. Neje mukomo musindika mu byalo eyo. Mumuwa buwagizi munakyala amugoberera kuva ku mutala gwe mpaka ku mutalo omulala. N'omutalo omulala kakananga munakyala omu atabadde emitala 3. Atambula ne Kyagulanyi crowd negaziwa. Kakati Domba agamba ekyamazima NRM bye Mbaale temuliyo. Agamba singa munajjayo akalulu Mbaale. Wallahi billahi talahi alayidde mugenda kubaka lumukabye bubbi. Kakati NRM emaze okukkiriza abamu kuba na NRM bamaze okukkiriza nti Mbaale akalulu tebayinayo NUPTIC. Buganda bakkiriza nti Buganda NRM tewangulawo. Bazzabuza mwoyo gwayo mu kye bayita Buganda Form 7. Naye ate empigi omukulu we yateeka akatebe yasijja okusaba akalulu n'abakwatira mu jjaamu okumalisa 14. Okumalisa 18. Kane webuuza ensonga zo zitambula zitya zino era zinaggwerawa. So Mbaale, but all in all Mbaale kintu kyayo kiralamu abaana balaze solidarity. So n'olwaleero abaddamu ejjo yakoze mu venues 2 kati leero agenda kuba mu Mbaale district era yasuze mu Mbaale. Then bwavaawo agende mu Bududa nayo abayisemu eggaali ensonga zibenga zitambulira ddala bulungi nnyo nnyo. Kakati ye akulira akakiiko ak'ebyokulonda Simon Byabakama bamunyigidde mu Kasonda Interreligious Council onaku olw'ejjo yasisinkanye abakulu bekikwatako ku nsonga z'obululu bagayegayemuko ku nsonga oba oli awo nabo baddize obubaka abantu bebaweererezaamu oba bebakulembera. Bannaddiini abeegattira mu Interreligious Council oba mu kibiina kyabwe ekibatabanga bannamadiini ab'enjawulo baavuddeyo ne babanga babuuza Simon Byabakama omulamuzi abannyonnyole ku nsonga ya okulonda akalulu n'odda ewaka kubanga yeri mu ddiiro eri ku mwanjo nnyo. Then ne basaba ne Abbas Byakagaba IGP Inspector General of Police adumira police annyonnyole naye ku nsonga lwaki security yeeyisa mu ngeri gye yeeyisaamu etyo ey'okkoona abantu emigoba nte nga ekyokutale. And of course nsaba otuwe katambi kali nga bali munda bassa mwami Byabakama ebibuuzo naye yabazzeemu mu ngeri bw'etyo babituwe. Kubalonzi okujja okulonda omala okulonda tuka Bunambiro nga tewaliwo n'abalala baganze nina akatebe kange jatula mu kamwanzi kange kale agenda ku mateeka etteeka liragira beera mita 2 etteeka liragira nakati ogulawo lwaki kale ekintu ekyo kitandise okola akalimu kaffe kanaba mirembe ekintu ekyo sebo chairperson kibope mutwe kitegeeza abantu bano abantu bategeere ddala akalulu kaabwe kanakulwa mirembe gamutandika okubanga n'empalu ku mulundi guno tuba mezi luli mwatuba leero tugenda okubamiga ne mutandika kubagana envu ne mutandika okwogeragana ebisongovu ogenda kukakana mutandise okulwana ne mugenda ali ne muwonona communication. Noti akakiiko kasinzire ate mwaka gwa 2021 byaliwo mu police station zimu mu ggwanga
abantu abali kumpi ne police station batandika okubagana, batandika okulwana, ogenda kukakana, bonoonya ebintu mu police station. Results zaava mu police station tetuwazirangira kubanga abantu bazonoona. N'olwekyo tetugamba nga kakiiko bwe batwagala akalulu kaffe k'amazima n'obwenkanya ate nga k'emirembe nga teri polling station yonna etaataaganyizibwa, tusaba abantu mukisooke muddeyo waka ekiseera kunaatuuka okubalufu musobola okukomawo mulabe engeri obuje okubala nga bukugenda kubanga omukuumi ssebo nnyabo waali kati mwabalimidde mita 20 guno si mupiira nti olwo bajja kuba kalungo okuba enduulu walala tuli bawagizi nedda obuwagizi bwammwe bwakoma mu biseera bya kampeyini kati bw'oba omaze okuba kalungo wadde teeka likukkiriza nti obeere mita 20 naye kitugezaako okwewala nga kakiiko nti wayinza okubeera embiriganya obutakkiriziganya olina basupporters ba candidate gundi olina basupporters ba candidate gundi mwenna muli kifo kimu si dakiika 2 oba 3 mugenda kumalawo essaawa nga 8 oba 7 mugenda mulyawo temuli mu kanisa mujja kuba mutudde bulungi bukiribiri bwe muti nga mugondera omubuulizi kyagamba kati musituke nga musituka. Electoral Commission byetugamba kyetukola ekikulu kuffe tuwa security ku bantu baffe balonde nga teri ekibatataganyiza. Guidance za Electoral Commission ziri clear. Ate kati oyagala nyongereko ki? Oyagala nze mbeera presiding officer wa Electoral Commission. Eziri against the mateeka. Ante bibiyo ne Electoral Commission. Sirekyo. Nebya pande muteeka nze ndowooza ekyo kibuuzo mwali kibuuzizza chairperson wa Electoral Commission. Yammwe mbagambye nti police ye lead agency mu kuwa security ya election. Kakati nze simanye ebirala gye mubijja. Nze mpita amagye okukola ki bwe kiba kyetaagisa. Nze mpita prisons bwe kiba kyetaagisa. Nze mpita naawe nyinza okuyita nengamba jangu otuyambeko wano. Okitegedde? Nakyogeddeko ne nkugamba nti ku budde buno tulekurutinze ba special police constables olowooza kakati ensonga za Simon Byabakama mumpeeko naawo ng'ali wabweru ayogera babadde oba bweru awo naye mumpeeka akatambi tukagatte olumu. Fenga kakiiko kwe tusinziira ogamba kyandibadde kirungi kyetaagisa abantu musuukire okubakawo sooka oveewo ogamba naye bwe naagwawo ani anaasigala ng'akuuma kalulu kenkubye obutabbibwa ba agents we bali bebakuumi be baliwo ssebo nnyabo be baliwo naye kusinziira tulabye nti wayinza okubaawo embeera ate egenda okukola ki okufaafaganya oba okutataganya obululu bwa agenti wo nga mukubyaganye nga mulwanye nga mwonoonye ebiri bali police station ani afiibwa kandidate wo kumutanwa muyinza okusanga nti oyonoonye ebyogamba nti bukuuma nekifuula tugamba ffe nga kakiiko tugamba kirungi tusooke tuddeyo waka police station tuleke n'abalala batanalonda bajje balonde naye ebiseera ebyokulaba binaatuuka tugende tulabe okubala kutambulira naye abantu betulese mabega baani abakuumi we bali etteeka eryo ngambye etteeka ekizibu kiri kufa abantu bateeka bikiriza okusigala police station tweyisa tutya engeri gye tweyisaamu ekuuma esobosesa ebigenda mu maaso police station obutatataganyizibwa obwaddiga ekizibu kiri kufa abantu amateeka tegabeera ekizibu kubeera ku nnyeyisa y'abantu tugagondera tutubagondera bweba kugamba beera ku mita 2 njagala omuntu aveeyo agambe nti ffe tuwewamye ffe tukakasa ffe tugenda
kulwana, tetugenda kuleta akavuyo, tetugenda kutiisa. Waliwo omwami yangamba yali alondera enzira mwaka 2 polling station yali ebizi. Bamugamba nti ogenda kulonda ekiri waliwo abavubuka bonna batamye bw'ogenda eri bakutula erisu nga bakutiisa. Simanyi omwami omanyi kyeyakola, yagamba ssebo nyakwata enyondo nengiteeka mu nsawo yange yekooti era nengenda. Era nyagenda nyasanga kyekimu abavubuka baali wali nga besuddemu bona nga balinga ki, bona nga batamye ng'enjuki biki. Nembagamba nze temunkwatako, yajjayo enyondo ngamba nti nja kufa n'omu nga temunankwatako. Kakati ekisooka obungi bw'abakuumi omanyi nti tulina station meka 5,700 ogwanga kati osobola kumanya nti mu kifo kino abantu bagenda kwekumamu omuliro oba bagenda okutandika okulwanagana, tuteekeko security balo. Neffe tugamba nti okwewawola ebyo byonna kubanga mugezaako okutaasa embeera oyinza okwesanga ate nti wabaddewo okutiisatiisibwa oba wabaddewo embeera esobola okutiisa batanalonda bawula ebintu nga bibwatuka ekyokulabirako. Wabayo embeera bwetyo basecurity negezaako okutaasa embeera n'ogiza mu nteeko ne batandika okusaba oba tiyagaasibwa n'ebirala. Kati omuntu atanalonda olowooza anaavaayo waka wanaawulira nga bibwatuka biri police station ate ebyo biri eyo sikyagenze. So tugamba that's why we are insisting and saying it's not for bad intention. Ebigendera byaffe si bikyamu oba okugezaako okubbira gundi akalulu oba okukwata mu kalulu kakantiti gundi ate nekirala tulina obuuma bwaffe. Obuuma bwe obugenda okutangira oyi yenna agezaako okufuna obutayisibwa mu mateeka. Obuuma ekyokubiri nga bwe ngambye buli kande alina abaagents. Bwe banaaba beewadde eyo ne baweereza ba agents buli polling station nkubuulira teri polling station egenda kubeera n'aba agents bali wansi wa 20 teri. Kubanga bwe kugambye bacandidates ba president bali 8 ba agents 16. Buli polling station buli constituency ojja kusanga MP balinga ekitono nnyo mu 5 already ba agents 26 of 30 agents. Are those not enough voter protectors? And moreover, they recognize the law in law. So let us avoid a situation that will bring about chaos and confusion, commotion and confusion and violence. That may end up destroying what you think you are trying to, by saying you are keeping around, protect your votes, the votes of your candidate. You may end up actually destroying those very votes you thought by keeping around you are guarding when chaos and violence erupts involving you and other people. Okay. In simple terms, we say the law is blind to etteeka terimanyi etteeka muzibe kyekisooka kyakubiri. Ekyokubiri kyo kigamba kitya? Etteeka muzibe ekyokubiri obutamanya tebukugisaako omusango mu mateeka. Now if Justice Simon Byabakama knows better the law kiki kyerigamba naye nga alinnyonnyolera eddakiika 5 naye nga ne bw'oba osoma article tetwala ddakiika 2. I think etteeka muzibe tuleke muzibe asale ekkubo bamutomere nga tulaba. Tetujja kunenya muzibe kusala kkubo nga talaba. Tujja kunenya tteeka eryakkiriza muzibe okusala ekkubo nga talaba. Okay? Kyensaba ow'ekitiibwa omulamuzi obutamanya bwo leka buleme kuba nti tebukugisaako omusango. Naye kati ate kuggwe kyanjawulo. Tetugamba nti obutamanya kuba ate ggwe amateeka gali mu ntebe wakati gw'okozesa n'okusala emisango gy'abalala. Bangi abali mu kkomera eyo
mu makomera ag'enjawulo nga gwe wabasindikayo ng'okozesa amateeka bali ge baalabanga muzibe era bali ge beefuula nti tebamanyiiko nga gw'ogamanyi. So now nja kusaba leka amateeka gasigale nga mateeka. Oweekitiibwa Simon Byabakama tuleme kigenda wala. You're putting too much effort okunnyonnyola ebigambo ebingi than bw'onnyonnyola etteeka. You spend less time okunnyonnyola etteeka and you spend much time okunnyonnyola theories zo oba entegeerayo n'endowoozayo. Okay? Kale kakati eggwanga erya Nepal lyegasse ku ggwanga Uganda. Banaye mpulira ntandise okuwoomerera ate. Waliwo eggwanga alyennengedde maaso nga lirina engeri gye lyereeta ng'ate lyaliko mu mbeera eno bweti. Eggwanga erya Nepal ligamba nti abamu ku bannansi baalyo batandise okukola videos in solidarity with Uganda and of course with Bobi Wine Robert Kyagulanyi Sentamu Robert nga bagamba nti you can make it Ugandans. Yes, why not? Nepal nga yakikola lwaki mmwe temusobola? Ate nga bali baava ku spaka katono nnyo internet mwana wa ssomero ne bakyusa obukulembeze. Twalabako wano ensi bugati kulinnya bbeeyi kugujjamu slices ezimu omugati ne gujjako omukulembeze. So mpa ku katambiko Nepal ono tulire. Forget to give for Bobi Wine. I am from Nepal. I want to give some advice to you about the Bobi Wine. This coming election, January 15. Don't forget to give for Bobi Wine. Please give him chance one. Give him chance once and don't go behind the corruption. Okay? Give one chance. Date 15 January. Bobi Wine. I am from Nepal. He can develop your country. Jai Bobi Wine. Namaskar. Nepal Mamhura. Tinga simire. Omushinja akashigaji akaneparo wakareba. Wakahura. Omusigazi yagira ati wareba umbrella tahotiki. Wareba umbrella tahotiki. Omusigazi mu Nepal akasigazi ka Nepal. Oba abasoga akasada kakobye ka Nepal buti wobona umbrella tikinga omusada yakoba buti Abaganda abasoga n'amawanga amandi musobola musoboyirira irala okutiyabula ja dado wetikofira yukani okugoba yatako kakokola tondeka inuma dado wetikofira yatako kakokola tondeka inuma yaja yabalekere igwanga lya imwe omusada uyo wa Nepal wanyala bamasaba mwe mugamba mutya bali wabenera bide abamasaba bana bamasaba mbale wanyala chemanyike echo wanyala twero padero twero pwa namwe abeyo olulimi mulwerwo omusigazi kyakabale ogusigazi wagureba embera yeyo Nepal ebegaseko in solidarity nalaba Nigeria egamba we mugwa wetugwa now ensonga z'obukonge bufuuse obukonge bannange abantu balajana bagamba nti bagenda okufuna obukonge bwabwe basanga ebifo we babasuubiza nti we buli waggale
ate mbo obukonge bayizo bugabira ba neighbor ekyo kinako obujulizi producer bweke nyini bakwada aka neighbor wo wata neighbor wa kimanyi mukaya na nyoli wa kibina kirala akakonge ko na akazibikira neighbor we yakakuletedde abalaba buwambye temuna bufuna mterayo video y'omuwala ono ayina ensonga yerimu eggumba bwe tugenda wetulina ofunira obukonge tusanga waggale mbu tebakoze nze nnondera waneeno tula wenondera naye bwe tujje batugamba tebakoze mwagala tukole tutya lwaki temwagala tujje obukonge bwaffe bwe tujje tubadde ne bannaffe era bazzeeyo mbu tebakoze twagala kugira obukonge bwaffe twagala kulonda bwe tugenda wetulina ofunira obukonge tusanga waggale mbu tebakoze nze nnondera wane yakulanyi ate eno munondere baaga nengamba ddala ne bosa ali awo saawula byawo yalina kaadi ya people power sije naye oli alina kaadi omulonde Kyagulanyi ate eno omulonde atalina kaadi n'olwekyo mwegendereze mulwakakakisa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa n'enteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo n'enzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze otuuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.